Kijate yogera twetwaga kwogera kiki gwegwe Kigumba ebintu nze binsobedde mbadde ndi mukubo njija abakamba fa batwadde omulimu ne bankubira essimu ne baŋŋamba tushatinge down plan baagala tute abaana bagende ffa kijate ngasoka kijibawo abasajja meya abawadde ssente oba ekyo simanyi naye ku bwongo bwange ndowooza meya bano abasajja aba abawadde ssente tebagatutemerako kaffe bagatute abaana bagende gwe kati tugenda kukola tutya? What is the way forward? Tukole tutya ttaano, tukole tutya, tukole ki, tuzeeko ki? Nze kyendaba abaana tetubata kugenda wekiba kituufu nga meya yabawadde ssente nga tebagatemerako kaffe eri meya ababanje abaana naffe ngeno tulina abaana we batubanja abaana ffe tusooke bagamba batutemera akaffe. Gwe ttaano gano si mazimuliro. Jukira bana abasajja bebatuyambeko kuwamba bana abaana baba kuba bazisi bano basajja transport kuwamba abaana eyo kitegeeza nti si bangu era tebagenda naffe tetugenda era tetuli bangu. Gwegwe Kigumba bana anso bajjako obutitimbi bw'ensimbi ttaano bana abaana si bana abaana babulijjo bana banjawulo bano batabani ba meya si bana betuwamba ne tubaleta mu kiro ekibira n'okubata ne tubatta. Bana abasajja meya banga abawadde ssente bagenda tunyonya batufune yona ye tuli nga batusangawa wano bamanyiwo. Gwegwe Kigumba okumanya nti n'ekifo kizibu kya kutuugwamu ne sitaani kennyini akitya